Abantu abali ku mawanga mukwate bino wammanga. Abantu abali ku mawanga basumbuyibwa nnyo empewo era zibatagaza nnyo. Era abantu abali ku mawanga abamu bazaala abaana oluusi abaana ne boonooneka. Abamu ne bayiika endusu, abamu bayinza okubeera abalema. Abantu bangi nnyo abali ku mawanga nga baatabuka emitwe. Oli n'agwa eddalu gye bali bannayuganda Abafirika bangi, oluusi mu Amerika, oluusi mu Bungereza. Abamu nga baatabuka emitwe oluusi nga gavumenti zeeri zaatandika n'okubalabirira. Naye ng'abamu kyava mu kubuuka okubeera nti empewo ne zisalawo ne zigamba nti kale abeeyo tebajja kuganyulwa, naffe tetujja kuganyulwa, ne zikuggyako bwandasitambi. N'obeerayo n'ofuuka kireebereebe era n'omala ne bakuziika mu limbo. Omuzimu nno gwe gusumbuwa nnyo abasigadde eka. Okitegedde? Era gubataataaganya mu bintu bingi. Kyokka omuntu waliwo ekiseera watuukira n'alemerera lubaale. Omuntu atuuka ekiseera n'alema n'empewo ne zikakasa nti tumulemereddwa. Eriyo empewo enzadde ezisobola omuleka n'abeerayo ne zimuvaamu ne zimukwasa obuyinza bw'eri. Okugeza, tulina bajjajjaffe muno, oluusi weddira kika kya mmamba, oluusi weddira nseenene, oluusi ngapi, oluusi weddira nkima, oluusi mbogo, oluusi nte. Naye nga jjajjaawo yava Rwanda, oli mu Buganda, mu Bwakabaka bwa Buganda, muyina ebiggya bya mirundi ena. Oluusi bwe balanya ku mikolo bajja alumbe naawe olanya. Okitegedde? Era muli Baganda. Naye bw'otandika okusamira lubaale n'akulaga nti twava Rwanda oba twava Tanzania oba Congo oba Zimbabwe, oluvannyuma lw'ebiseera eriyo olulyo olusobola okunywerera ku mawanga gye lutudde. Kyokka abaasooka mu lulyo olwo baba baabonaabona nnyo. Teri mpewo za muntu zimukkiriza kuwaŋŋangukira mu nsi etali yiye. Abantu abakisookamu bafa bubi, babonaabona nnyo, era n'endi ezisooka ziyiika endusu zibonaabona, abamu batabuka emitwe. Bwe mugenda muzaala ne muzaala ne muzaala ne muzaala, abaana abamu abatasobola kwogera nti jjajjaffe yava gindi, oluusi ne banywerera mu kifo omwo era ne bafunamu n'obutuuze ne batandika ekika ekirala. Ebintu bino mubikwate bulungi. Mbagambye bwe nti omuntu bw'asituka n'ava e Rwanda n'ajja e Buganda n'atayogera gy'avudde n'atuuka kuno n'awasa, n'awasa omukazi, ne bagula ekibanja, ne bazimba, ne bafiirwa omwana asooka ne bamuziika, ekiraga nti bakoze ekijja. Ate ne Rwanda wala tebakyasobola kwetikka mulambo guzzaayo, oluusi kitammwe yamanyi e Rwanda. Abaana ne mbeerawo ne musumbuyibwa, empewo ne zibaluma, abamu ne batabuka emitwe, abamu ne bafuuka bigwengere. Kyokka mu lulyo olwo kitammwe atandiseewo ekijja, tasobodde batwala Rwanda. Mu lulyo olwo mu baana 7 baazadde, abaana 5 ne boonooneka, abaana 2 ne balama. Baana 2 nabo ne bawasa ne bazaala, naye nga kitaabwe teyayogera gye yava kubatwalayo kubalagayo. Ne bawasa ne bazaala, jjajjaabwe afudde, oluusi n'abaana bano 2 abadde bategera nabo bafudde, katwasigaddewo omulembe gw'abazzukulu. Okitegedde? Empewo zisigala zibaliko nga zibakuuma, naye nga tebakyasobola kulaba waabwe. Era ogenda okulaba abaana nga bamanyiira mu Buganda, nga bamanyiira empewo zaayo, nga batandika kubeera batuuze mu Buganda. Okitegedde? Okwe kuva abantu abamu ga tweddira mbogo, naye batandika okusamira bagenda okulaba nga ate basamira bya Kinyarwanda, basamira bya Kitanzania, basamira bya Kirundi, naye nga tebayina wadde na kibamanyi nti Burundi gye twava oba Rwanda gye twava oluvannyuma lw'ebbanga okwekulungulula. Kakati abantu abali ku mawanga mukwate bino. Abantu abali ku mawanga watuuka eyo n'ogulayo obutuuze, wawasa, ozadde abaana, jjukira abaana b'ozaala eri, abazungu batuuka ne babawamba nga baana ba nsi ezo, tebabakkiriza na bazza wadde mu Afirika. Okitegedde? Kati abazadde abatandiseewo ekintu ky'okuwaŋŋanguka muguze eri obutuuze, jjukira olwo mugenda kufuuka abanigulo,
oba abaniga abaliyo, kuba abaniga abaliyo abamu beeyoza mu misaayi gy'aba slave trade abaasooka batakyayinza kumanya nti twava Uganda oba Ethiopia oba wano. Okitegedde abaniga kakati osenze mu America oba Bungereza, okitegedde oguze obutuuze sente weeziri owasizza muzadde abaana. Ebiseera ebisinga gwe asenze n'ogula obutuuze obonaabona nnyo n'okusumbuyibwa n'okutagala ennyo olw'okuba abantu bano ababeera ku mawanga eyo ag'Ebulaaya mu beeru baba ne ssente. Obulamu buyita mu buzibu naye ng'essente weeziri era ne balwanyisa obulamu obwo. Empewo ziba zibatagaza naye nga ssente zaabwe zibayambakokko okulwanyisa ebizibu ebimu. Bw'alumbibwa ekirwadde agenda mu bazungu bakakensa ne bakijjanjaba, oluusi kigaanye okuwona, oluusi atuusa afudde, oluusi bamuziiseeyo. Ne mama bw'atyo. Okitegedde kati olw'okuba e Uganda wala abaana bakulidde mu mbeera ya kyeru, abaana nabo batuuka ne beenyinyala aba bakadde oba bajjajjaabwe be baaleka e Uganda oluusi baavu. Abaana nabo ne bajja babeera ngeno tebakyalinnyayo ne batandika okumanyiira eri. Okitegedde oluzungu boogera balya lulye eno nga tebakyajaayo. Abaana nabo ne bafunira ddala obutuuze bulungi nnyo, maama ne taata babaziika mu limbo z'eno. Abaana abo omulembe oguddako era nabo basumbuyibwa. Okitegedde batawaanyizibwa. Omuntu okutuuka okujoyininga empewo z'ekitundu kyalimu nga si ze zaabwe, omuzadde olina okuba ng'abaana bo bali mu mulembe gwa kusatu oba gwa kuna, be banigulo. Abanigulo oba abaniga omuva bano bonna bano de Swaziniga bakaddugala bonna be mulaba, tewakyaliwo mpewo zikyabalondoola. Okitegedde ezikyabalondoola nti ono yazaalibwa Brazil, ono yazaalibwa South Africa, ono yazaalibwa Uganda oba Kenya. Nedda, kati gye bali baafuuka ba mu mpewo z'eri. Era nga bw'olaba naawe jjajjawo bw'akulaga ng'osamirira ebintu by'Ekinyarwanda naye ng'ate oli Buganda. Naye nga mu Buganda mw'oli onyweddemu bulungi nnyo era abaana balina emikisa era beeyagala. Empewo zizze zikulaga bya Kinyarwanda, jjajjawo mubereberye. Naye ng'ate eno gye muli oluusi jjajjammwe eri tewali nga nabakomaze e Burundi, eno nga mwesiba mbugo ate oba oli awo nga ze babaziikamu, kati nga muli bulyambwa. Akati n'abantu abali ku mawanga, omuntu si kirungi ave mu ggwanga lye agende ku mawanga aguleyo obutuuze. Bw'ogulayo obutuuze waliwo ennono ezigenda okukyuka. Abaana bagenda kweyisa mu nneeyisa gye balabye. Abaana bagenda kutandika ebikopperere by'ensi eri. Omwana omuzadde ne sisita we obasange Kabaga nga beekiisinga, so ng'okwekiisinga okwo oluusi tebeeyenzeeko, si kyentegeeza. Naye eri okwebuuzaako Kahaaga ne Kakiisi. Ate eno mu Buganda ojja kusanga nga sisita wa bulaza we batugambe nti mwannyoko, tata ne mama we bakulanga omukuba kiisi beekengeramu ne bagamba abaana baagala kwonooneka. Saate eri ekyo kubanga kwebuuzaako. Taata ayinza n'okukiisinga kawala ke oluusi kaasomye bulungi n'akeebaza, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde kati waliwo ekitundu ky'ogendamu ng'ebiseera by'okimazeemu nga toyina kyakkola, emizizo gy'ewammwe nga tosobola gisoosowaza, nga n'abaana b'ozadde tebasobola kusoosowaza mizizo egyo, ng'ekituufu wakigendamu okiraba. Kati nga ggwe ng'ebintu ebyo bikuluma eno bye mweyisangamu, ate nga n'abaana batandisewo enneeyisa endala, oluusi naawe wennyini ng'abazadde ebintu bibasobedde. Kati mwe musumbuyibwa era muyinza n'okusalawo ne muziikibwayo. Eriyo abantu abagendeyo ne basiriwala ne bonooneka ne basalawo ne baziikibwayo ne batafaayo kuleeta baana be bazadde kujoyininga mu bana abali eno ab'olulyo lwabwe. Abaana ne bakula eri nga beemanyi, abazadde oluvaawo ne bafa ne baziikibwa mu malimbo, n'abaana tebatawaana kudda. Abaana batandika kuzaala baana bannaabwe, ate ssente weeziri baba baagala ki? Baba baagaza ki Uganda? Okitegedde
ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye nga emirembe egisooka egy'abantu abaguzeyo obutuuze gisumbuyibwa nnyo n'okutagala ennyo n'obulamu okubeera nti tebweyagaza wadde nga ssente zibeerawo. Bafuna ebisoomoozo eby'enjawulo, ebirooto eby'entiisa, okulwala ebirwadde eby'engeri, bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo n'olwokuba nti amawanga g'e Bulaaya gasasula ssente nnyingi. Ssente zeeyimirira nnyo abantu abagenze ku byeyo oluusi ne babigulamu obutuuze. Okitegedde? Kale nno omwami ono yeddira Lugave. Omwami ono abuuzizza ku nsonga y'okuba nti e Bulaaya awezezaayo emyaka 19 naye alina abaana 2 era yawasa. Ayogedde ku kyemizizo. Waliwo ekintu ky'otakyayinza kusoosowaza. Kubanga abaana bwe bazaalidde eri bagenda kutuuka nga n'Oluganda boogera lumenyefu nga tebakyalusobola. Omwami ono okumanya awangaaliddeyo ayogedde ku ky'okumuziikayo kiba kitya singa baba banziiseeyo abaana balisumbuyibwa ye bw'osalawo ne bakuziikayo olwo otandise okusala ensalo. Okitegedde? Otandise okusala ensalo. Okusala ensalo kwe kusalawo kuziikayo mulimbo zaayo kubanga olina obutuuze maama gy'ali n'abaana gye bali. Mulembe ki ogugenda okukaaba? Omulembe gw'abaana boozadde empewo ziba zikyabalwanyisa. Okitegedde? Era abaana boozadde boolesseewo nabo babulwa emirembe. Abaana basobola okufuna emirembe be baana ate abazaaliddwa abo boozadde. Okitegedde? Empewo zituuka ne zibata ate empewo teziva mu bazzukulu baabwe. Empewo zibalwanyisa fayini naye ate ziwunzika zibakwasizza empewo ezitudde mu buyinza mu kitundu gy'obeera. Ne zibagamba ffe tuzzeeyo okwaffe naye bazzukulu baffe batuuse batuuze beeno. Naye ekyo ekintu kijjira ku mirembe gibanga 3 oba 4. Abazadde abakisookamu basumbuyibwa nnyo n'okufuna ebigezo eby'enjawulo. Empewo okutuuka obbavaako ne zikomawo eka. Omuzadde alina okuba ng'akoze nnyo olunkulu ng'agumidde bingi. N'abaana bazzeeko kuzaala nabo ne bagumira bingi. Oluusi tata ne maama bafudde, abaana basigadde e Bungereza. Okitegedde? Abaana tebakyalina mukwano gubazza Uganda. Abaana nabo basumbuyiddwa. Kati abaana abo abaddako mu kusumbuyibwa abaana be bazaala ate babeera batandise okubeera abataka oba abaana b'empewo z'ebitundu ebyo bye babeeramu. Era obulezi batandika kufuna bwa mu mpewo ezo. Era babeera tebakyatuukiriza migenzo gy'abakadde baabwe. Babeera tebakyasobola girondoola ne bagimanya oba ne bagifuna. Okitegedde? Era Oluganda abamu batuuka ne balwerabira. Baddugavu tebafaanana balangi z'eri naye empewo z'eri ne zibafuula Baaluganda mu nsi ezo oba mu mawanga ago. Kubanga omuntu mu butonde bwe tuli muntu omu. Ffenna tukozesa omusaayi gwe gumu, amagumba ge gamu, obutonde bwe bumu. Omuzungu bw'amwenya olaba yeeno omuddugavu gwafaanana. Okitegedde? Omuzungu bw'aba ayogera olaba yeeno Omuganda gwafaanana. Okitegedde? Omusaayi gwe gumu, entunula y'emu, eŋŋenda y'omutooyi y'emu, enneeyisa mu by'emikwano tewali njawulo lwakuba twawula bikolwa. Naye nga omuntu ye muntu, oba muzungu oba muddugavu oba muki, omuntu asigala muntu. Twawula mawanga, obuwangire bwaffe n'ennono ze tusibukamu. Endyo mwe tuva, ebika byaffe jjajjawo yaani. Bye bitwawula okuga nti Omunyarwanda Munyarwanda, Omukongo Mukongo, Mutanzania Mutanzania, Omuganda Muganda. Naye nga mu butonde omuntu ffenna tuli omuntu omu, omusaayi guli gumu, tuli Baaluganda. Okitegedde? Wabula twawula enfaanana olw'ebitundu gye tusibuka, olw'ebitundu gye tuva, enneeyisa n'ebintu bye tulya, olw'ebitundu mwe tuva, ennono zaffe ze tunonoolezaamu, obuwangire bwaffe, endyo n'ennyiriri bye bitufuula abantu ab'enjawulo ne bitufuula abantu abangi mu nsi. Naye ng'omuntu tuli muntu omu, oba Bazungu oba Bannakenya oba Ethiopia. Okitegedde? Omuntu bw'awaŋŋangukira ewantu n'ayonoonekerayo n'azaalayo abaana n'ataddaka, omuntu eyeeyonooneddeyo
ebiseera ebisinga yatera okufuna omuyaga mu bulamu bwe, n'abaana bazzeeko okuzaala bagabana ku muyaga ogwo, kubanga abaana babeera sitiru bawulira nti kitaffe yava Uganda. Kati n'abo abaana abaddako basumbuyibwa, okitegedde. Kati omulembe oguddako empewo ziba zitandikiriza okweyambula, naye empewo tezeeyambula mulembe ogwo mu bubi. Empewo zeeyambula omulembe ogwo nga ziresse zigukwasizza obuyinza bw'empewo z'ebitundu mwe mubeera mwalemera, empewo ne zibeeyambula ne zidda ewammwe. Era abantu abatudde mu mulembe ogwokusatu nga bajjajjabwe bajja buzzi, omulembe ogwokusatu batandika okweyisa enneeyisa y'ebitundu gye babeera baasimaama. Ekyo atakimanyi mulabire ku bantu wano bannansi e Uganda. Okitegedde, omuntu ava e Rwanda n'ajja mu Buganda n'awasa omukazi n'azaala abaana, n'abeera nga takyetikka mirambo gizza Rwanda, ne bakola ekijja. Okitegedde, kitammwe oyo endwadde ne zimutta bubi, kubanga empewo tezikolagana na muntu agenze ku mawanga kuva kwammwe. Empewo ne zimutta bubi oba nnyammwe. Abaana ne muddawo naye nga muwulira kitaffe yava Rwanda. Olw'okuba mukimanyi ogwo guba musango. Ne mukulira mu kubonaabona, ne muwasiza mu kubonaabona, ne mukola ki? Ne mubonaabona oluusi ne muzaalamu abaana abalema, oluusi abaana abayiika endusu. Kati mu mulembe gwammwe abaana be muzadde abazzeewo, olwo ate babeera beeyisiza ddala ekintu ky'Obuganda kyennyini, ensuubula, enneeyisa, emize, okuteeka mu Bwakabaka bwa Buganda ekitiibwa, tuli Baganda, batandika okuba tuli Baganda, biki biki. Yeno ne wamala wabeerayo kasenga akabwa akava e Rwanda ne kajja nga koogera kagwa, oyinza okulaba bwe bakeegaana. Abo bonna tubalabyeko. Okitegedde? Kati abaana ne boonooneka. Abaana empewo okutuuka obbakwasa empewo z'omu Buganda muba mulina okuba nga muli mu mulembe gwa kusatu oba gwa kuna. Empewo z'omu Bwakabaka bwe mulimu ne zitandika okubalera. Abantu mwenna bali mu Buganda temwali bwa mu Buganda, abamu mwajja buzzi. Kitegedde, tuyina ebika nga bali baava Kenya, najja n'asenga ew'omusajja jjajjammwe n'amukwasa ogw'okulunda embuzi. Okitegedde, n'alabirira ebibanja n'awasa n'amuwaako ekibanja, ng'ekika kyammwe bwe kityo bwe kyatandikira. Ekika kyammwe kyatandikira wa Mutakoono, jjajjammwe we yasenga. Bwe yali nga yeddira Ngabi ne jjajjammwe n'agamba abaana nti ono muganda wange, era ng'abaana mmwe abazaaliddwa batuuma mannya ga Bangabi. Eri abantu abamu abaafuna ebika bwe batyo, abantu baafuna obusenze bwe batyo. Si buli bantu boolaba mu Buganda olw'okuba balina ebijja bingi nti baawano. Abamu baava Kenya, abamu baava Zimbabwe. Omusajja yajja anoonya mirimu yaggukira Rwanda, bwe yava e Rwanda n'agenda e Tanzania, bwe yava e Tanzania ne bajja e Uganda, e Uganda ne bagulayo ekibanja n'awasa n'abaana abamu bajjanga nabo ku migugu. Ng'oli muno olanya neddira Mbogo ne muzzukulu wa Kayiira Gajuule, tuli ba musiga bweriti biki biki, naye ng'abaana mulanya, naye nga jjajjammwe yali munywanyi wa mukago mu kika ky'Abembogo, mwe yajja amannya g'Abembogo. Ng'empewo bwe zijja okutandika okusamira, olaba mpewo okusaba lugali, olaba mpewo okutandika kugamba weesiiga omuzigo ng'omanya oli mulundi. Okitegedde? Olaba kubeera mu Buganda olanya tuli ba Mbogo ne muzzukulu wa Kayiira Gajuule biki biki, tusibuga simanyi mu Kayiira emuggulu tweddira nte biki, ebintu eby'enjawulo. Olaba kiro kuloota naloose emmese enjeru nejja neesala ku kitanda, kumba oli mulundi. Olaba mu birooto by'oloota n'endota Pulezidenti Kagame, nalabye tutambula ne wajja omukazi nga Munyarwanda biki biki. Oli mu Buganda, oli Muganda, olanya b'amasiga ga mu Buganda, ate oloota bakazi bannarwanda beesuulidde minagiro. Okitegedde? Kale nno n'omwami ono abuuzizza ekibuuzo, okuwaŋŋangukira e Bulaya kisoboka, naye ggwe asoose mu kintu ekyo waliwo obuzibu bw'osanga ng'olina bbugumira bw'oba ng'osazeewo bakuziikeyo. Okitegedde? Nga n'abaana bo bajja kiyitamu. Abaana abaliddawo abatali kiyitamu baliba ba mulembe gw'abazzukulu bo.
okusenga ku mawanga si kyangu okitegedde kyokka bw'ofuuka eŋŋumya mutwe wasobola okufuuka ewammwe okitegedde empewo zituuka ne zirwanyisa ne zigamba wabula kino ekizzukulu tukivuddeko katukikube bukubi oba bakiziikeyo notonda endwadde kansa biki buli kimu n'obonaabona abamu gye bali Abafirika nga balalu bali ku nguudo mu Bungereza mu Amerika Netherlands gye bali nga balalu ng'oli yavaako yasiimuuka pulofeesa yasoma naye nga tategeera mulalu gye bali nge waliwo empewo bezigaana ne bagamba tojja na bizaalayo gye bali ofuna bufunyi mukisa empewo zirwanyisa nnyo muzzukulu waazo okulaba nga tazeewaggulako era abantu abasinga obungi ku byeyo bagenzaayo mpaka teri mpewo zikyagala eri abagendayo ku lw'obulungi nga empewo omuzzukulu yasaba naga jajja ngenda kunoonya ssente enkomawo ne zimukkiriza bw'atandika okubambala nga zitta ssente zonna zaakoleddeyo ebbanga eddene okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale nno omusajja ono abadde abuuza ku mizizo biki waliwo ebintu byotasobola kulondoola emyaka giyitiridde emyaka 19 oluusi abaana boyina oluusi oluganda oluusi balugenda kitono tebalumanyi empisa obulombolombo n'ennono tebabimanyi eyo tosobola kusanga nti tufumbye emmere ya munyige eva tosobola kusanga nti bafumbye emmere eriko obuwuuwo tosobola kusanga nti oluusi muli Bungereza oluusi China oluusi mu Amerika okitegedde nga abazadde bamwe bafumanga emmere ne mwetooloola olwaliriro ne bakola akabezo ne babega emmere abaana ne batuula wansi omukyala n'atuula wansi omwami n'atuula ku mmeeza ku ntebe ne bamuteeramu fooko biki kate bw'ogenda mu mawanga g'abeeru ojja kusanga dayiningi abaana beebambye ku ntebe abawala n'abalenzi taata maama tegedde beebambye ku ntebe tebamanyi mazzi ga nsuwa okubuuza ku makya omwami ajja kujja good morning daddy kitegedde welcome back daddy biki buli kadde mbeera thank you anyway biki ebintu bwe bityo kati osange nga obulombolombo n'ennono bino by'obadde obuuzaako tebikyasoboka emizizo okitegedde eri omwana ku ssomero gy'abeera daddy ajja n'akuba omwana kiisi ojja kuba oli awo omwana ajja abuuke daddy nvuddeyo ku ssomero okitegedde abuuka kuba kiisi ku mimwa wana muwala okitegedde kati ng'ennono ye eri etandise okuwamba kati empewo bwe ziraba ekyo abazadde abasinga obungi abasoose ekintu ekyo bafa bubi oluusi omuzadde asobola okubeerawo nga yeeyagala olulyo lwonna abaana baazadde abaana ne bayiika enduso abaana ne boonooneka abaana abamu bamafene okitegedde abaana ne balwalalwala nnyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo olw'okuba abazungu nti balabirira abaana beeyo ne babalwanyisa abazungu ne bwoba ozadde ekyana nga emikono mirema bakirabirira ne kibeera ye eri kitambulira mu bugaali ne bakiteekako abakirabirira okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati olulyo ne lwonooneka kati mu baana boozadde ggwe nga taata yawaŋŋanguka nojja olamyamu abaana babiri oba omu kati abaana abo babiri oba omu ojjoofa abaana tobalaze mukwano gwe Uganda eri abantu be baabwe oba olulyo lwabwe okitegedde kati n'abaana abo nojjoofa ne bakuziika mulimbo bakuziiseeyo obalekedde obutuuze buli kimu n'abazungu babamanyi abaana ne bazaala baana bannabo abandi badde bazzukulu bo kati omulembe ogwo ogw'abaana b'abazadde abazzukulu nabo basumbuyibwa babonaabona empewo ziba zikyabakuuma nga zikyabayigga zikyayagala obbajjayo kati olw'okuba n'abaana tewabateerawo kkubo babonaabona nnyo ne basumbuyibwa kati abazzukulu abo bewandiise bazzukulu bo be batandiikiriza ekintu kye bayita obutuuze obutuufu omuntu ng'ovudde Uganda oba luddawa ne bw'oligula obutuuze empewo si ze zikuwa obutuuze abeeri be bakuwa obutuuze empewo zo ziba ziwakanya obutuuze bw'oba okozeeyo empewo zibuwakanya emirundi 100 ku 100 abantu abakakasa obutuuze empewo ne zikakasa obutuuze baba bazzukulu bo omulembe guba gwa 3 empewo ne zibavaako ne zibakwasa ab'obuyinza beeri mu butalabika okitegedde bazzukulu baffe abo baava waffe naye bazzukulu baffe balabika ewaffe tebakyadda okitegedde tubakwasizza bazzukulu baffe abo empewo ne zikwatamu ebyazo ne zinyumyula emigugu ku mabega obukutiya biki ebikozesebwa bulijjo emigo gye babakubya empewo ne zipakira obukutiya bwa kibooko obwatta kitammwe ne jjajjammwe ne zipakira obukutiya bwa kibooko ebikozesebwa emigugu bulijjo zibakuba amayinja amafunfugu biki ne zidda okwaba obwe
nezigamba abazzukulu batulemeredde kati abazzukulu abaliyo tetukyayinza kubazza ne bwe bajja tebakyasobola kujoyininga mu bazzukulu baffe abali eno kale tubalese ne bagenda ne balaba abakulu beeri abeerosi mu butalabika ne babawandiisa ne bagamba abeerosi beeno sebo kyamaani abaana bano balabika nga tetukyayinza kubazzaayo tulemereddwa twalwanyisa jjajjaabwe yalema ne tulwanyisa kitaabwe yalema kati ate obuzzukulu obuliwo ne bwe tunaabuzzaayo abeeri bayinza obbuboola bannange abazzukulu bano mubawandiise ku kyalo kino kati abazzukulu ba mulembe gwa kusatu ne batandika obulamu bweri empewo zeeri okubalera era abazzukulu abo b'omulembe ogwokusatu baba tebakyayinza kuteekawo kibbo nti omuzimu gummanja abazzukulu abo batandika kukkiririza mu byabuwangwa byeri gye bali okitegedde wabeerayo ebyobulambuzi tugambe biri mu Amerika bagendeyo ne balambula biki nga mpewo zeeri mwe batambulira obuyinza bweri entumbwe zeeri ne batandika okuzaala abaana wadde abaana bazaalibwa baddugavu naye nga abaana eno tebakyajaayo okwabwe okitegedde kale no kyekibi ekiri mu kugula obutuuze abantu abasinga obungi abaguze obutuuze babubeezaawo olwangumya mutwe wadde nga ssente baba baziina babeera bagagga naye obulamu babuyita mu kusoomoozebwa n'abaana be bazadde bayitawo mu kusoomoozebwa abazzukulu bassaalumanya biseera ebisinga obungi be batera okweyagalira mu butuuze obwo kuba abeera tebakyalisala kudda naye nga tubakubiriza ekiko kyayo ensi yo kiki abantu abasinga bagenda ebulaya bafuna ssente era nga basobola okudda kuno ne beekulaakulanya eri abantu abagenda ebulaya ng'asobola okudda kuno n'azimba akeedi mu kibuga ng'asobola okuteeka takisi ku kkubo 6 ku makubo ag'enjawulo asobola okutendekawo bizinesi ez'enjawulo okitegedde ne abantu abasinga bagenda ne bagula ebirowoozo byeri ne bagula enneeyisa zeeri n'ennono eno ne bakyawa abantu baayo abantu baabwe oluusi bava eno nga abantu baabwe basabiriza baavu nnyo biki oluusi beerogaaloga abamu bava eno nga banyiize eri abava eno nga ab'ebika babanyiizizza abo nno tuyinza okuwulira ab'ekika bakunyiizizza tokyalina kyoyagalayo bw'ofuna eri omukisa ofunye obutuuze biki n'owasa n'ozaala abaana biki oba bakozese mulimbo abo si benjogerako abava eno nga banyiize eri abantu abava eno nga balina omukwano mu bantu baabwe ne kaba kagenderere omutabani n'asiriwalira mu Amerika okitegedde kyokka nga nene ettaka gyeriri asobola okudda eno n'akola ebyenkulaakulana lwaki osenga eggwanga eddala mugendeyo kubbayo bubbi mukomewo mukulaakulanye ewammwe mutambuze ennyiriri z'endyo zammwe abamu muli eyo nga muli basika abamu abasika bagwiriddeyo eddalu teri muzimu gukkiriza kugenda otyo na buyinza bwagwo eno bakuteeka ku kifundikwa okitegedde eno olina obukulu bw'otuddemu eri abagenda nga baliko obuyinza bwa lubaale eri abagenda nga baali bantu ba birowoozo nnyo mu kika n'otuuka eyo n'osumbuyibwa omutwe ne gukuluma n'olwala ebirooto eby'entiisa n'oyita mu bulamu obw'okugezesebwa abamu batabuse emitwe ku nguudo kwebali e Bulaaya naye nga yagendera mu butamanya ekkalaamu okusoma yali pulofeesa yalina ziddiguli yagenda atandika okukolera eri ebirowoozo ebidde eno ne bifa alowooza kubeera eri ebyeno takyabiteesaako n'atabuka omutwe n'avaako waya okitegedde ebintu eby'enjawulo kale no mwagalenga nnyo okwammwe temulekangawo mawanga gammwe mugendeyo okunoonya ensimbi okukulaakulana mukomewo mugule ebibanja kuno poloti kuno mu bibuga neno musobola okutandikawo emirimu egy'enjawulo muleke kukyawa wammwe empewo zibalwanyisa naye nga nawe olina okutuula wansi nogabye empitamu byonna bwe mba nfunyeyo obukadde bwange 5 obukadde 10 nina miliyoni 8 kitegedde osobola okujja n'otandikako obulamu n'owasa n'okuwasa okitegedde omuntu okukyawa mu Amerika oba Bungereza oba luddawo ba China oba Dubai gy'abadde kizibu kuba abeera amanyidde obulamu bweri naye mulimu okusoomoozebwa abaliyagalira mu ntandikwa ye ey'okugula obutuuze bwo eri balibeera bazzukulu bo namba 4 namba 3 abaana boozaddeyo bonna bagenda kubonaabona ebintu ebifaanaganako bwe bityo kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.